yali egamba bweti ino Kaliva asazeeko kati atandise wulira. You get? Kati wulirewo yo. Kakati ojire jeva. Kaliva asazeeko kati atandise wulira. Kakati ali yakola wulira. Andi wuliriza. Kino ekirala kyonna ne nkifiisa. Kaliva asazeeko kati atandise wulira. Kati bwe nkifiisa kiri ekirala nensigaza kano kokka nga kenkozesa mu music. Wulira. Ani akuba wulira. And that is maybe better. Yogera wulira. Akantu konna kaali kalamba nga kakenkubuli. Udde maze bungi nga kunnyonnyola. Kawulira ako sound oyo. Wulira, ava bane buli twebuuza ani yatandika wulira. Nabana akozesa effect yeyo. Tewali wa sound atalina kantu ako. Nenga originality yako yeno gyenkulaze kaali kalamba kagamba kaliba asazeeko kati atandise wulira. Yeah. Kaliva asazeeko kati atandise wulira. Omuntu wagamba nti omulimu gwa drone no droning zabe wamwe kitegeeza nti oba ogenze ku droning zera ddala. Weewaawo celebrity twaka kwetuli olunaku olwaleero tutandikidde omuntu wagamba nti ensonga tutandise zitembeta bulungi mulundi guno. Omukulu Matiti kutumiddeko. Omukulu Matiti yakedde tubikira ku kivulu ky'omwana Zari nesimanyoba walibawo utakanya yene ne Zari. Naye tujja muleta atubulire ensonga lwaki. Naye olunaku lwaleero nkujjukiza muganda wange ennaku z'omwezi 25 March. Tola nti wali ebulenga mwampisaako eggaali. Wali ku mulyango ngenda sunsula n'akayira kyali binyirira mujenga mwetegese ngenda beerawo ku mulyango. Bwe mutuukayo ngamusooka kubuuza omukulu aliwa. Ku Golden Gardens. Ena bingo. Bagiyita Gold Gardens. Gold Gardens. Gold Gardens. Mbadde manyi Golden. Tambo bye olwaleero nina omukulu Mbaziira Tone. Wali wanyigira wali nasoka nawandika kitone Mbaziira. Wandika Tone Mbaziira. Nongere sinyo lyange. Nedda. Oyo atabanze biba bilala. Mulundi guno nine Mbaziira Tone. Twakola emboozi nga ekivulu kya Suuna Ben kiwedde kibali mu Mbaziira Tone. Era nenda speed ku yatambulira. Wagirako? Nagira babyo nane ngamba celebrity track. Ngetambulira waggulu ngamba celebrity track atesala gwa kibira. Nyo. Omulundi guno njagala twogeremu ko katono nnyo nga tunagenda ku kivulu kiri. Bano tulindooza fena tukyali bavubuka. Bwe kiri. Kutegeera. Nti ono bwakola ekivulu nakola ekivulu. Twebuuza amaanyi gano bagajjawa. Masaka ngefuse Masaka bogenda ku TikTok Masaka ewambye bagambe kinyanyanya cabbage biringanya bwasinze okukuba. Omwana nagenda nenjogera ali kola story nengamba nti wabeeyo DJ sigamba nti mububi akola ekivulu ekyakolebwa mu Masaka ne kijjuza bwe kiti nga atukuba mu Nigeria. Olewo bakinajjuza. Tuli ku nnono. Kisobola okujjuza tomanya. Ku nnono. Eno nnono sebo. Buli wako oluyimbo lwonna. Otujukiza bintu bya. Nine Mbaziira Tono nakuwa tugenda kwogeramuko ahead tune kivulu naku 25 mwezi guno gutandise nako lwaleero yetegesa atya era ku luno tetugenda kulira omukulu Mr. Epiano oba enanga ngagamba nti Mbaziira Tono janguko ku police we reporting lwaki namba yajula nnyo. Tone baba kwaniza ku celebrity track omulundi ndoza kaduguna ngwa kumekate lyamanyi naye nga bebale nnyo abalaba celebrity track bongere n'okusubscribinga wansa waliwo akapeesa okakoonamu nobeera nga wegasse ku family nowegatta ku information entuufu akadde konna obudde bwonna buli wobeera yaita information wale ngamba ayi zisangana ku Junction ate batugamba nti bobanga badde mu Kampala nga tolindiranga ko muntu ku mega wansaawo ku mega wewa Masaka mwategeera nnyo Busega ati byebyo kono lugazi kati Masaka ati kibadde kijira wa yadde kuyisaawo bibyo yadde kukubira mwa kati nedda sewo nenga cheche Masaka ye waka Junction yebe nkulungu yo badde kine Junction bado tandise ne Mbaziira Tone nga twetegekera na kuzomeza 25 March era ensi yonna banabuddu abantu mu Uganda yonna ngomanye ndongo kakundi watu akaekesho wambye mutimbagano era tuongera bongezi kubebaza abantu baffe bali nnyo kutukkiririzaamu
bebale nnyo n'okubanga buli kye tuleeta kuba naffe tuleeta tutegese kyetumala galeeta naye tubireeta nga tubitegese so kati buli lwe tubireeta ne babyaniriza era mu ekyo tuli so thankful to them. My first time okuwulira ku ndongo eno gye mukuba eri mixed bwetu era nawulira ng'evanga Masaka nawulirako Engineer Kadonya nempulirako kati abo bonna abaana bagenda okubitandiikiriza ffe tubitandika anti awo kati nga mpulira anti Black Jesus oya kubanga oli kimba kinyangu Black Jesus ninga Katonda omuddugavu yaliwo ono Black Jesus ndoza mwali mu Kampala muno mwali mwali mu Kampala muno ekintu kino mmwe nga abatandika kino ekintu mwakitandika mutya era muva ku kyo gamba nti endongo eno katujongeremu kakati endongo eno eri bweti ffe tugenda okutandika ku radio Equator nze ne Suuna of course twali bato kalataka akafaananyi akatambula ennyo ku mitimbagano aka black and white ataka akafaananyi siga kadde nnyo yo 2014 12 nedda naba kafaananyi lwakuba tulaba nnyo okugira era nakati bwe tufaanana tuli nnyo far away from that kafaananyi omwana yagamba mbwani yali akubye Suuna omukka ogwa tiyagaasi era afaanananga omukube tiyagaasi so kakati bwe twabitandika ku radio Equator dda ndooza nga mu 2008 simanyi bagwe wali okola ki 2008 by then yeah Nimbozi yo mukulu sebo mubuta nsekumbuza kinalingola kale tugenderaawo kakati ffe ne tutandika bwe twatandika ne tujja n'ekintu ekyo of course twali tumanyi obikola kubanga ffe twabiyigira ku radio twajja twetegese ne tutandika ne tubigezesa abantu ne babyagala ne tubitandika ne tubigattako omanye ebintu ebyo tibimala bumaze obikuba bukubi byokka naye twabigattako ne presentation ewooma lwakuba oluusi bw'oyogera ekituufu andi badegega weesuddiya naye twabigattako ne presentation ewooma okuwulira abantu ne babyaniriza kubanga ki ekyokubikuba abantu bangi bagenza abaana batandika okubiduplicatinga ne radios nyingi zigenze zibibuukira ne TVs by the way ennaku zino ndaba zigezaako okukikola ekintu ekyo naye ndowooza bw'oba tolina nga tomanyi na background yakira delivery esobola okukulemerera so kati abantu ne baaniriza nnyo ekintu ekyaffe ne bakyembracinga and they adopted it ne tugenda nakyo mu maaso for the first time nga mwaka aniveiringa endongo eyo mwagikubiranga ku radio kokka tetwagikubiranga ku radio of course twasooka kugikubira wabweru even before radio then we twafuna opportunity ya radio ku radio Equator 2008 ne tutandika okukikuba and people ne bakyaniriza then ne tujja radio buddu ne tujjayo nga kitabuse ne tujja ku radio buddu era nga mutambulamu ne gundi ne Suuna Ben ebbanga lyonna munne tubadde wamu bwe muga nti tutadde radio eno tugende ku eno leave alone ekyokugaa nti ffe tugamba abajja okutunona nga batutwala lumu nga baagala ddiwo nga tetwewalika nti bw'otwala Mbaziira Tony ddiwe batejjudde of course ng'oba olina okututwala ffenna kati ku radio Equator twali tetulekekayo yadde muntu n'omu twavaayo ne tuvaayo ne tusala ne tudda ku radio Equator ku radio buddu ali ne zidda okunywa olubalama ne tuluwamba kati tujjaawo 2009 Michael Jackson waafiiraawo tufinga tuli ku radio buddu tusabula ne tubasabulira nno ddala kuba endongo mugimazemu ebbanga lino lyonna anti kakati byeyogerako anti kati ebiseera ebisinga nze kyobalaba mbagamba kati mmwe kye mwalabye ebulenga bye mulegenze mulaba shows zonna ze tutimba ku social media n'ebirala byonna si byaggulo si bya wiiki ewedde bizze tubikola emabega just because nti temubadde attentive ne mukuba endongo nga tunamenya emiti temubadde bubeeza attentive abamawulire mubadde temufaayo bufe ku activities zaffe naye tubadde tubikola era yemmwe mubadde mutulaga nti mubikola tubibalaga naye nga bwomanyi munnaye muzaala wa nnyo nammwe oluusi mwamaze tukuba kavulu mugenda okuzuukuka obudde nga bukedde kati ndowooza wano ne mugamba abaana abayaaye naye nga bino ebintu tubadde tubikola era abatuli ku lusegere for them they know bino ebintu tubadde tubikola ebbanga lyonna bwe buuza abayimbi wano mu Uganda muyimbi kigosinga okutya kale genda obuuze ka miliyoni kuba ndabye gwe badde ogenda okwogera wegenda obuuze ka miliyoni ye ajja kukubuulira nga wakwogerako n'omukufaga ajja kugamba ndanga omugaati oguyise abayaayo balaba mwana wa maama Mbaziira Tony
abo baleke twali wali ku Papa's Sport n'agamba n'ayita aba presenter abale n'agamba kati mwe basajja mabe Kampala no mwesudde abaana balaba edduka kubanga ate bo bano ogenda boyogera kuvula ate no basanga ku poster nga kwe bali n'ogamba mwana wa maama balaba babadde batya kakati akimanyi gwe nkugambyeko yekkooyo naye ne bw'onoobuuza misaaki ne bw'anaaba walukagga ne bw'aba lutalo he knows it so emino tubibaddemu ebbanga lyonna just lwakuba ndowooza attention yammwe ebadde a bit low gye tuli we mwatandikira nga mu mixingisa ki waliwo software yaliwo kati software era of course saagala nnyo ate otuzze nnyo mabegambo tuli nnyo baamu gyenkaaga naffe tubaddewo wano lwakuba nti kati wali ku PCDJ Red of course PCDJ Red by then nga teyeewalika ate okubisa eki kakati nejjaawo yalinzewo okufuna pitch naye nga bw'oba mugezigezi kati ffe engeri gye tuli bagezigezi ng'obwana bw'omusota nga tubikola ate ne tubiperfectinga then ne CD zennyini CD eno ya bulijjo gy'osalako ennyimba ino nayo nga tuzikuba ng'ogiteeka mu ddeeka si mu ddeeka mu ddeeke nedda ate ddeeka butanda neva ku ekyo mukyalo batugamba fe twalinanga ddeeka ntimweteeka mu ddeeka awo ddeeka ate kati ffe twagiwulirako twalira bazira ddeeke kulaga nti sebo nze ndi wadda sebo naawe oli wadda nnyo abagayi mu 28 tonazaalibwa olimba naye nga mu byonna kati CD players ezo mweziri era tuzikuba bulungi nnyo ogireeta nze kimanyi nti gikuba nga situnudde nayo ng'ate okiwulira kiriya yagendangamu zino ebbiri and by the way kankubuulireko ate eyo nayo batono abamanyi ogikuba era bano badijje bamwe bano abeeswaga abo batono ababugatta obweru abo abeesuddiya batono nnyo abasobola okugikuba abasinga laputopu zino bwe zajja biri ne beesuulire naye kati ffe yonna process eyo twagiyitamu nga bw'ozannya n'oluyimba lusigalamu n'ogijjamu nga gw'okikola obanga ali mu kuvuga emmotoka eya jjiya kuba kati zino kompyuta obanga ali mu kuvuga emmotoka ya auto naye kiri oba oli mu kuvuga mmotoka ya jjiya and very few people mubali mu kutulaba awo nga bazannyi bandongo olwaleero mweno generation gye tulimu olwaleero abasobola okukoba CD ezo twaliko olumwekalangala eyo nali ne rwagadi oyo twali tulina banka emu gye twali tugenza okuggulawo ettabi nga bantwalayo ne rwagadi olwo tuli nno Masaka andi obiwulira byenkunyumiza ne bantwala ne tugenda ne rwagadi twalinnya na feri eyekalangala kati tutuuka ekalangala nze nali tebantutte kuba ndongo of course ffe Katonda yali atuyambye nga tukola ebintu ebyenjawulo nali ngenze ku MC-nga kati tutuukayo eyo nga bw'omanyiira ekintu ng'ate kikulimu ggwe nende otuukayo eyo nga omuzimu gw'endongo gunninnya nga mpulira njagala kuyigiramu wali kati lwagadi yalina omulenzi we bamuyitanga Frank J DJ Frank J yali yatambudde naye balina ddeeke zonna DJ Frank J yayimba mu bonge yali yatambudde naye ono bigya ye kayimba kyayezeza kale tugendera otuuse wala anti ekayimba era yayezeza mu Frank J wamusuubiza omukuba akati buli womusanga kale kakati tugenda okutuukayo bwe twatuukayo ebyokola byonna biggwa byokwemusinga simanyi lwagadi asobola okunjulira oba akyajjukira activation eyo byaddako bwe tumalirizaawo Frank J bagiraawo ngira bakuba tumaze okwogera buli kimu baguddewo baali baggulawo ttabi lya Centenary Bank eyeekalangala mu ttawuni tumalirizaawo kati bali kuba kati oba oyo gayo bani yamukubira essimu n'avaako ku ddeeka ate ng'okulira ng'oluyimba lwagala kuggwayo ningenda nentandikiraawo ayino nga kuba mu CD bag nga CD bag olikulaba olikuzinga katabo bwe kati nejjayo CD si yange nenkikola perfectly abantu tebafiiringa nti waliwo atabaddeewo kati n'omulezi agenda okujja nga awulira disiki ekutta akati nga ndi mu bbaaga ye mwenkubira ku CD si ku laptop ekuba ekyo kati gwe tokitegeera kye nkugamba alino naye abali mu kutulaba nga babimanyi bategeera emboozi gye nnyumyako nengatta disiko neetambula neetaba omulenzi ndooza n'emboozi n'awanvuya ku ssimu kati Lwagadi najja naŋŋamba wakika kakati ate wano onkubiddemu akavulu nange mbadde simanyi nti bino bimanyi mugamba mukulu wange olaba kati nze olabika okoma kumumanya linnya ati nze Mbaziira to nebisigadde tobimanyi so kakati nkulaga nti process tuzze tugiyitamu kati bwowulira ekigambo Mbaziira to ne Suuna Beni si kya wiiki ewedde ebintu bya CD bag ebyo nayo mboozi ndala eyo firimu ndala
gwe funayo DJ ogwesigo wakabiwo gwotya kwanza kyenzijukira ogimunyumizeeko ajja kugamba kyenzijukira ku decks ezo zalinga mugundi 2 anti kubako left right kati ngeno bwoteeka yeno nesigala ngezanyo nga tukyuse ng'otatandika kunoonya yeeno nga bwotuusa naye nkunyumizeeko ojja kufuna DJ ogwotya owakabiwo bulijjo gwotendereza gwolaba kubira endongo ku TV yo oba ku radio yo oba ku pub yo nights za Africa nights e Kampala wano ogimuwe atuuka oluyimba okuggwako akubere dead air nga tannafuna luddako side eno endala nga lukyaganye luli muno mwaka tuli muzoganya so kakati yo process yo no ino okugiyitamu n'ofuuka successful solo kikola ndowooza Alberto mwebali ababisobola inole even that ragadi ebyabimanyi ragadi so mixing ragadi tumweyita Tony chanjawulo kye kiri mu ndongo yammwe eno gye mukuba endongo yaffe just another nga abantu olaba nti n'omuntu gwandigambye nti balimu class ayagala agenda mu kivulu kya endongo yaffe ebawa that vibe etali ya bulijjo erina that unique test nti oluyimba gw'oluwulira nga bw'olulina mu ssimu yo nze si bwe ndukubira ndukuba ndwongeddemu ebinogezi ndukuba nduwereekerezzaako ebirungo ebitalulimu originale olugattamu omugere guli ndugattamu zikiiki ezo ne lunywera n'olusiba zisineya waggulu ogenda okuwulira nga misa kisemakula akubira oluyimba bulijjo gwe olowulira nga lulala ng'ate omuwulira alinga ali mu kkubalaga n'owulira walukaga ng'atabuse David Lutalo n'afuuka kyakadema sand pliers ne bitabuka so omuntu n'afuna that vibe n'afiiringa endongo n'agiwulira kati ate Katonda bw'amuyamba n'alaba nga gwe Mbaziira teno oba Nze Suuna beni n'awulira ne ku bigambo ebiwooma ebiwerekereza endongo eyo kati oba okyamunyumiza ki mazima bibeera obiwulira naye kennyini obiwulira muli ogitegedde kati gwe tebereza gw'olaba obifiiringa muli munda mu ggwe kati olwo ali mu kutulaba so for them they know mazima ogiwulira so byebyo bingi nnyo kati bwe ntandika nze manyi neteeka nnyo mbigere by'omuwuliriza kati nze buli lwembeera mu studio zinga nkola ku radio side emu Mbaziira Tony presenter side endala Mbaziira Tony omuwuliriza kuba nange kyesandyagadde kuwulira sisobola kukizannya kyesandyagadde bwe mba nina kye naali badde nfiiringa lunaku lumu nali nnyumyako ko ne mulangira Dawudi Lumansi oyo omumanyi ow'ebyemizannyo mumanyi owa CBS nali nakajja ku CBS awo ly'emizannyo kati bagiyita abakamanyi kati alina ekintu kyeyaŋŋamba ndowooza ye muntu yekka yali akiŋŋambye bukyanga tandika mulimo guno naye ng'abalala kibanyumira bunyumizi naye nga they just can't explain it just kibawoomera omanyi kankubuulireko mugina emirimu gye tukola omuntu asobola okukunyumirwa naye nga tasobola nakunnyonnyola kiki kyanyumirwa naye nga for them they do enjoy ontegedde ensonga yange anyumirwa naye nga tasobola kunnyonnyola kyanyumirwa kati Lumansi alina ekintu era buli lwemulaba nkijjukira kakati alina ekintu kyeyaŋŋamba ku kantu kano kawulira that kathingi ako naawe olabika osoose okwogera kati akantu ako Lumansi alina kyeyakaŋŋambako tewali muntu yenna yayakikaŋŋambye kati so many people do enjoy it naye nga tebalina nnyinnyonnyola nambulukufu lwaki bakanyumirwa kyokka Lumansi kyeyaŋŋamba nze nnyiniko ne mukuka innovating okukatandika okukaleeta mu bintu byange bye nnali nkola ekyo kyeyayogera y'ensonga enkulu lwaki nakaleeta yakugamba oba naawe tubanga kamiliyoni big eye we bamugamba nedda nze njogera mazima Lumansi ali kikugamba kuba kirungi gwali mulamu Lumansi yaŋŋamba nti nali nakajja ku CBS ennaku zaalinganga 4 naŋŋamba nti I like your way of parading that music engeri gy'omupangamu okuva wano okudda ku luli sho gyeva paka gye ggwera naye n'agamba nti waliwo effect gy'oteekamu eyo eyawulira ebiseera ebisinga eyo n'engeri gye bayira yanene gweŋŋamba muganda we bamuyita Mulangira Nakibinge n'aŋŋamba muganda wange Mulangira Nakibinge akwagala nnyo ennaku ze yakakuwulira nali naakagera ku CBS kati Lumansi n'aŋŋamba ekyo kintu n'akiŋŋamba kati naŋŋamba nti akantu ako
ensonga laki nkaagala Romansi yagamba ensonga laki nkaagala nti okazannyira ddala wennyini nange we naali badde ngamba ng'endongo ekutaka ne ngamba alalala wulira mbu kati ko kennyini we katuula mbu naye awulira we yali badde agambira nti wulira you get the point kakati ekintu ekyo gwe munyinyonnyola ennyangu oyinza okukirabanga ekyangu ekigambo wulira of course teri muntu akiwenga wulira endongo ekutta kati alalala wulira kakati nze nenkuyambako gwe ali mu kumpuliriza gwe kireke kiwulire muli kifiiringe nze nkikwogerere nkikuzannyire nange newaliwo gwe music awo ku radio nga mpuliriza neŋŋamba naye bwe mbadde nkasuubira wennyene kati oluusi wembasula kali akalala oba kategeeza kyako byonna birungu obadde ki abaana balina okujja enabbingo nga 25 so nga kati ebintu ebyo bingi abantu baffe abo ensonga laki baagala ebintu ebyo ku kibuuzo kyewabuuzizza n'ekyenjawulo ekiri mu bintu byaffe tekiri kintu kimu wabula it is a combination of so many factors ezimu tezinnyonnyolekeka ezimu binnyonnyoleka kati ng'ekyo kyensobodde okunnyonnyolako ekitono ebirala tebinnyonnyolekeka naye nga byonna ebyawamu bivaamu ne bikola ekirungo ekyo ekintu kye tubawa oli n'abanga olina okuyita ku kivulu nga layini zeeweseemu bwe ziti ng'abantu bayaayaana okuyingira bajje olw'ensonga nti gwe ddijja omulala gwali eyo wa tv yaffe wakabi abamu bakabi batiisa nno ssebo nti gwe oluyimba olulujja ewa nesiimu walukagga alukuwadde bw'olutwala n'olukuba nga n'omuwuliriza lwalina mu ssimu BPM etulamu bulungi okitegedde so kati ffe tutwalayo obudde ne tululirira ennyimba ezo ne tuzibaako bye tuzikolamu ebirala elot tuteekamu obudde bungi Mbaziira okitegedde Mbaziira tone mpozi wagamba ani agamba Mbaziira tone kali akantu agamba Mbaziira tone that is Andrew Kyamagero yakoogera kakantu Andrew Kyamagero yakavoicinga right upon yourself Andrew Kyamagero gwosinga zino effects zimukozesa mu ndongo ngano wulira wulira ukajja olungo kati wulira idea ya wulira by the way kino soko sembeza yakateba ako wulira kanchukulagire wano amaye ebintu kati wulira oyo bana tuli ku Stream Live Avenue ko tusinze donna kulwayo wano ku studio ya Mbaziira tone eno office bakolera obulango bwa TV kati wulira oyo ndabana ka Rock FM byonna sebo yabikola obulango Rock FM sawa tubabuliranga bubulizi tubikolera wano ono yakola obugunde bwango bwa Rock FM obulango kati wulira wulira twali Masaka nali ne Mary Bato oyo Mary Bato oyo aba ali mu production mwe nali nkolera kuba ku radio buddo yo nze nali nkola emirimu gyabwe gya production kakati Mary Bato tuba tuli munda mu office nga tuli mu kola drops obulango obwo bugira busuddiyo bukola kikati Mary Bato oyo yampitanga nnyo ekigambo omanyi ekigambo kaliba ndi kati omanyi Mary Bato oyo ne Bafana bampitanga nnyo kaliba kati ne Bafana bwe yalakola oluyimba lajjayo nteekeyo waliwo ateeka nti bampita kaliba mu kino ekintu yali agamba nze yajagalanga nnyo okumpita kaliba nga gwe musajja gw'oli kaliba mu kintu ekyo era ekigambo ekyo lwakuba nze nga nze saagala nnyo okukyeteekako manyi njagala nnyo amannya gange saagala nnyo okugattako bintu ebinyina era abasinga obungi bagenda nnyo Mbaziira tone kaliba mu kintu ekyo kati Mary Bato yampita nnyo ekigambo ekyo up to now bwansangera kaliba biki ebyo kati kaliba Mary Bato ekigambo ekyo wulira yali ali mu kukola drop by then nali nkola show bali bagita Buddu Club Mix yali akabi ku Friday kiro kati ngali mu kunkolera drop eyemu kuzagulangawo nga bwe mba ntandise kati drop eyo yali ngegamba nti kaliba asazeeko kati atandise kola ki wulira drop eyo yeno ojiwulira kanji kuteremu ano ino kaliba ojiwulira yali egamba bweti ino kaliba asazeeko kati atandise wulira you get kati wulire oyo kakati ojire jeva kaliba asazeeko kati atandise wulira kakati ali yakola wulira andi wuliriza obadde ki wama bali mu kutulaba kakati drop eno bwe mala okubeera nayo era mbedde nayo ebbanga ddene kati nga ngikozesa nnyo nga show yakatandika naye kati nenkizuula
Banjukira nagenso tuli bugezigezi nga bwana bwa musota. Tusobola okubina ebintu tufe tubyekole kirungi fe tubyekolera. Tubaako gwe okubira Simon introducing era kino bakiri nti kati okola ekintu okusinzira ku gwe kyowulira. Bingi nti otula n'obye producing ku computer n'obiyiya n'okola concepts z'oyagala. Kati bwe ntula n'enzula akantu kano kansala. Olw'ensonga ngakozesa show yakakola ki yakatandikawo kuba kagamba asazeeko kati atandise kitegeeza lwoka kubanga show ogimazeemu essaawa kaba kali irrelevant kakuba kuntandikwa kakola kuntandikwawo kati kino ekirala kyonna nenkifiisa kaliva asazeeko kati atandise wulira kati bwe nkifiisa kiri ekirala nensigaza kano kokka nga kenkozesa mu music wulira ani akubawulira and that is Mary Butter yogera wulira akantu konna kaali kalamba nga kakenkubuli udde maze bungi nga kunnyonnyola kawulira ako sound oyo wulira buli kyo twebuuza ani yatandika wulira ono bana akozesa effect yeyo tewali wa sound atalina kantu ako naye nga originality yaako yeeno gye nkulaze kaali kalamba kagamba kaliba asazeeko kati atandise wulira kaliba asazeeko kati atandise wulira that is Mary Butter and by the way singa nsobola okulaba folder eyo nsobola okulaba akantu kalaba bana bamikisinga ekinyanya awo ku TikTok kati abasinga tebamanyi gye kava akantu kano kandabe kandi bulijjo gwe watandika wulira nsobola okulaba olunaku lwe kaakolebwa ni wano Adobe byonna ebindaga ndako 27 ndako kati njagala ku ndaye 217 ka 2015 nga akoze oluyimba lwebayita waliwo ekibanja 2015 actually gwe mwaka AK47 mwafiira kati awo byebyo netujja tufunayo mazima kati ezo zonna innovations zibadde zaffe ebbanga lyonna okuva luli paka kati bingi ojiwulira bingi akantu kagamba wulira kaliko n'akalamba akalamba kali bwe kati kaliva asazeeko kati atandise wulira so nga kati yoyo era Mary Butter oyo bamuwe respect koza akantu kake ye yakwogera twabiya twali oyo mukazi bwembeera naye tuyiye ebintu bingi mwattu cause she is so creative Mary Butter namuna bali atanso bingi nnyo n'ebirala bingi nnyo namuna batanso okuzannya ali creative nnyo alina ebintu bingi kati simanyi yomu ku bayimbi benina drops nga nina drops ze nyingi ale zimu nazesonyiwa bwesonyi neŋŋamba kati waliwo kano Nze Mary Butter ali wano Bodo Club Mix Mbaziira Tone owakabi kaliba kino ekintu onnabakkiriza anti wulira obitegere kati obitegedde mugata byebyo ensi bwete bweri so akati enengeri gye tulimu wano nga tukube asazeeko kati atandise wulira kana ekyenzudde akantu like oli muwagizi wa akantu ako nkaga kati mazima yali mutamiivu mazima so ebintu ebyo byonna weebiri just kubireeta mu maaso g'abantu na mu matu gaabwe kubiraba na kubiwulira oyo omunanasi twamulayo nti ye munanasi naye owa mazima simanyi oba yali mutamiivu nga alina erinnya amannya agataliimu mazima oba okakasa endongo gy'owulidde mazima meereere so byebyo biri awo ebimu birabikanga ebyangu birabikanga naye fye tukozesa ne tukwata attention y'abantu abo mwattu ne babyagala cause ne media olwaliro gye tulimu bwesukka ennyo okubeera serious bantu balina ebizibu bingi ebibamala tubadde mu covid abantu nga bali stressed tubadde mu covid ng'omuntu bukyatamanyi na kyakulya so kati ng'oluusi divorce kyogenda omuwa ku TV ku radio kyekirina omuzaamu nekimuteeka nekimuwa emmere y'omwoyo muli n'ayongera abadde atudde n'asituka abadde ayimiridde n'atambula obulamu ne bwanguwa media ya Uganda tekoze kimala promoting our culture ebyaddala tekoze kimala ge mazima olw'ensonga nti naffe abakigezaako okukola ekyaffe ate tumaliriza tujeregwa mweke nnyini mmwe abalimbu abani mugezaako ate okukuba ffe so ate ne mutamanya nti ffena tetugenda kukola kintu kyekimu ffena tetugenda kukola kintu kyekimu ffena situgenda kusiba dreads nze sizanya bintu by'e Masaka oba olimba
ate nga kakati bw'oba ogamba tontozanya bintu by'e Masaka Masaka eyo girabeze ennyukuta omukaaga Masaka ndowooza eyinza okuba econtributinga ku nkulaakulana ya Uganda naddala mu art industry ebitundu nga 75 oba 80 ku buli 100 ekyo nzikiriza gaana kituufu bwe kiri era njagala kukutegeeza kino nkyogerera wano mu kamera omuntu yenna ng'ali mu art industry wano mu Uganda ng'ali mu art ntegeeza gwe wenna munnabitone oluba oli muyiiya wa mizannyo oba oli muzannyi wa mizannyo oba oli script writer oba oli mukozi wa radio oba oli wa TV oba oli muyimbi tewali wano muyimbi kale tewali artist atayagala kusubscribinga ku audience y'e Masaka ayina artist agiye kukuutiriza kankubuulira ekisembayo tewali wano muntu yenna ng'ali mu art industry mu ggwanga mwenzaalibwa Uganda nga tayagala kutaapingako mu audience y'e Masaka era yenna alikyogera mugamba aliba alimba kubanga bamanyi ekyo ekigambo kye kitegeeza in terms of okusupportinga industry yaffe ne ya Uganda nkubuulira ekisembayo wano kola oluyimba ng'oli muyimbi lugaano okukwata e Masaka olaba oba onoofuna ssente awo tuli ku Stream Live Avenue ko tusinza kwanga tukuweereza olunaku olwaleero wano omukulu Mbaziira Tony wasinzira okukola obulango bwa TV ne radio muganda wange gwali ngo ina akalanko yagala okukola kali mu luzungu akatusakaza mu Luganda byonna babikola wano ku Stream Live Avenue n'olukyoli byonna babikola tubikozeeko tukola IVR z'amakampuni IVR zimanyi nedda ssebo IVR tutegeeze instant voice response omwana we kakati ezo andi kale beto bimanyi Masaka sebo ali kumwana andi kale ono gwodiringa nayo ono diringa naso tulagira dant tuli bawasi andi ono diringa na musomesa ate kitefudde sebo andi ono diringa na musomesa abe Masaka tisimtanze tuwunzika fa besite mutandike muwunzika so kakati IVR za makampuni yazo bwe buno obuntu bw'okubanga no makampuni tukwaniriza nnyo ku gundi okumanya nspereza zaffe gira booti nyiga 5 okwogera ko customer waffe nyiga 6 ze baita IVR bibera recorded bibera pre-recorded and by the way makampuni agamu ga kabiga amaanyi manene naye balina IVR zitatukana na mutindo gwa makampuni gaabwe so bajje wano tuba designingira ebintu ebyo obukugu bwaffe mwe bulimu ebyo tulikola concepts ezo okusinzira ku kampuni yo bikibi yekola ne tutuula wansi ne tukkiriziganya ne tukuwa mu lulimi lwonna oba mwami oba mukyala mu ngeri zonna kirungi febio ate tetutuma twekwatiramu omukulu wa Arapex agamba atya Arapex tala adhesive of course ye cement asinga okusiba tiles ye cement asinga okusiba tiles era buli muntu yenna ali eyo oyinza okuba enjuwa gizimbye weebale kuba tezimbika naye ate bw'omala okugizimba ekuba nje okukozesa tiles ezituukana n'omutindo akaseera ketirimu ka kuzimba kati okitegedde kakati kitegeeza bw'oba omaze okugizimba gitayiringe bulungi nnyo noonya tiles ezituukana n'omutindo olwo mba ntegeeza Arapex tile adhesive ali wali wansi ku Dental Center wali namma bamwetaaga n'abaagala okubanga nga mumusuubula mu bungi Masaka Raka Isemba bule Kalisizo Mukono Mityana Kayunga ab'Entebe Nakasongola yonna mukube ku simu noti 75 emu wandiika 065 sembi ya 128 ojja kuba olina Arapex tile adhesive ebintu birenga bitambula bulungi nnyo essimu yaabwe era ojja kugira biyitawo ne wansaawo ebintu birenga bivaamu bulungi nnyo ekyenkaniddeawo owaye 25 mwezi guno olunaku lusembedde twali tugamba mwezi guli ogwerenga ate omwezi ogujja 25 katuguyingidde tanso zibalira ku ngalo tulina ekivulu makeke TMT live experience twagaseeko n'eŋŋombo anaazina takumba lwaki kakati eyo yali ŋŋombo yaffe okuva nga tutandika omwaka nga tukubiriza abavubuka ba Ssaabasajja okwenyigira mu bintu byonna ebibeera biriwo nti ne bw'obeera owulidde balanze omulimo toddamu ebimbu ate nja kuba kubirako enkya ate nja kugendayoko weekend ejja nno situkira mukola ki genda lumba nti buli decision gy'onootaking nga sitebanga eri positive togamba mbwa tosooka kwerowooza nnyo genda bw'oba wetaaze kusaba mulimo genda ogusabe baba bakuyise ku interview lumba so kye twagambira nti guno omwaka anaazina takola ki takumba ulira so yakati tugenda kubeera nabbingo nga 25 lugenda kubeera lwakutaano twalonze lwakutaano olw'ensonga twayagadde abantu ba Ssaabasajja olwokutaano olwo manyi
lubeera ne vibe nga bamanyi kuviira ddala waliwo akava mu office n'ogenda eka n'onaabako n'osuulamu ezirumba ekidongo tugende tukube endongo yaffe tweyagale tugenda kusasula omutwalo gumu gwokka tukube endongo yaffe tweyagale eno endongo si y'ab'e Masaka y'abantu bonna bagamba nti mmwe endongo yammwe mujjuza ne watali muyimbi mujjuza era tewaliyo muyimbi bayire posta yiyo giraba oyo nze oli gw'olaba akoze bw'ati tekuli muyimbi ng'olabako yadde erinnya ly'akayimbi akato tekuyadde naye endongo egenda okusinziira okwo njagala okukutegeeza ejjuza n'osigazaawo katini okitegedde ejjuza n'osigazaawo katini mazima so teri kwebuzaabuza bwe tugenda okubeera anaazina takumba ebinyanyanyanya mu Kampala mu kabeji enva zaffe zinaabaawo ebikaakati enkima esala ogw'ekibira enva zaffe ziyinza okubula olwo tuba twanonye ate luno olunaku lwaleero lwewunyisiza tugenda okubeera awo olunaku olwaleero nga lumu maaci bagala lunaku lwagoni lunaku lwa nankani ezo ezo enva kati nolaba n'enva endala zikimanyi enva endala zakola n'entondo zikimanyi naye zikimanyi nti bane yadde kale batulya naye ate oli kyali muzibu nnyo enva endala nazo zakitegeera zirinamu akasajja ezamera akasajja muli munda muzibu ate zino ze bafumba ne bateekamu kabeji fe ziba bateekamu kabeji twabaki okitegedda muziringa bazirabirira nnyo nga bazifumba byebyo nga 25 omwezi guno March era naawe nkuyise ssebo obeereyo nze setyaga njagala okwatira abantu ebifaananyi ebyo babirabe vidiyo zibazirabe n'abantu be nabbingu bagala kundabako they want to see me bayinza okumenya obutebe nga tozze ndaba nno abantu be nabbingu Gold Gardens bayinza okumenya obutebe nga sirabiseeko ebyadda era bw'onoddamu baga musajja waali kale 10 ez'akawungeezi ojja kuba otuuse ku mulyango bayito nga bandaba balabe nti taagayo gye ngenda okusooka okukola wulira taagayo bayito wali nga bandaba ndakuteerako ebitiibwa byonna anti wulira nyimye ku mulyango nga bateri wakatebe awo abantu bayingire n'omutima gumu nti tuyazze tumulabye akoza eki atuuse ne bwe tuyingira mazima wulira kale ebyo abantu bongereyo kubanga bakozesa Arapex Adaptation mikwano gyaffe abo batuwadde ssente essimu mugikubeko noti 753 noti 65 128 Arapex Adaptation naawe amwetaaga mu bungi by the way ne bwoboze wano ku Stream Live Avenue kiba kiggwa ekya Arapex tuba tukimaliriza wano then Arapex etuwadde ssente abusungu walaji chusi oyo naye tutuuka waawo owenva busungu walaji atuwadde ssente ku nsonga yaffe na bingo busungu walaji naye mumunoonyeeko abeetaaga okumusuubulamu bungi mukube ku noti 752 wandiika 24 noti osembyeyo 6 noti busungu walaji abali e Masaka ewaffe mu Nnyendo twabateerawo dipo busungu walaji waali kukuba eriddanga mu katale era nawe essimu ab'e Masaka kyotera lwakayi temukuba ku yeeno mukube ku noti 752 3 emirundi 3 7 emirundi 3 then mikwano gyaffe abahogo pig concentrate abo kiriisa kya mbizzi embizi bagirabirira embizi n'enyirira embizi terwala embizi ebeera buli kadde eri ku muzuuli so hogo pig concentrate nabo batuwadde ssente ku show yaffe ne ya TMT live experience ebinyanyanyanya mu Kampala then mikwano gyaffe aba Lady Maureen Saloon ekitebe kyabwe kiri wano mu Ndeeba ku Popo ne wali ku Lubiri Emmengo ne Nansana bali nayo n'embalala gye bali Lady Maureen Saloon mwenna abagole ne bwoba toli mugole nammwe abaami ne bwoba toli mwami ne bwoba oli muwala ne bwoba oli mulenzi muto genda bakuyoyoote enviiri olabikeko bulungi nga Divochi Matovono then mikwano gyaffe abalala batuwadde ssente abeba Kayongo Fashions kojja Kayongo ali wali nakivubo atuusa ngoye z'abakyala zokka zijja China ziri kwalaali beeyi ntono kyokka n'ofuna omutindo kojja Kayongo naye mumubeereremu naye atubeereddemu then twongera okwebaza mikwano gyaffe abakyusi Nansana kyusi kuva respect no aspects kojja ali Nansana wali eri pastor Bugembe ojjukira nga amuyimbako mu kayimba kyusi gyali afumba mu ngeri eyo so tubeebaza nnyo ku nsonga y'ebyettaka mayumba weetaaga ettaka eriri kwalaali nga si lya kugoba mbwe ate manya lino ettaka manya ate omusambwa gwazimbawo kati vaawo ddukawo nkulagirira mikwano gyaffe babayita baloba properties
Luba Properties ekitebe kyabwe kiri wali Empererwe awo Impererwe aonga yambuko okunda side zeri gye bali wakasasiro oyogedde bayitawo ku Luba House so ekitebe kyabwe wekiri bw'otuukawo gendera ddala waggulu mu office Luba Properties ekyo bakimalanga era nabo baatukozeeko ssebo buli kimu tweyagala bweyagazi ku nsonga y'eby'ettaka ploti enteekateeka obulungi ng'ogenda bugenzi na ssente zo ate mu kibanja mpola wonna bakwata so Luba Properties tubaagala nnyo KDB kyalenga tonto KDB kyalenga tonto ako kwakunywa akasinga okuwooma era nako tugenda kubeera Shuaman Sega oyo ne baba omugirako omutwalo omulimu oba okoze gwa buwumbi buna so KDB kyalenga tubeebaza nnyo kyekyokunywa ekiwoomu tugenda kubeera nabo wali eri Nabbingo Everboss Arts ya wali eri ku kalenda mumunoonyeko Everboss ekya posita twakimulekera era nze simanyi wekyaliwo abakuba posters abalala banners bakubira gwe wekka okitegedde so Everboss yakubira abantu bonna posters banners ogwo omulimo twagumukwasa era ali wali ku kitebe ku kalenda imakindye tuukawo bagambe njagala banners bajja emyaka nge 3 nga mpulira Everboss yakuba banners mu kibuga Kampala si mu bubi yali ne myaka 3 tabeera ku kalenda awo taata waali tweyanza nnyo tweyanzege BBS Telefina tweyanziza nnyo tweyanzege show zonna muzirabe ne programu zonna empya ffe tuliko kweri ku lw'omukaaga buli kimu kiri eyo yamanyi so tweyanza nnyo Kyabasa tweyanza nnyo tweyanzege Bukedde Famma tweyanza nnyo tweyanzege zino zonna bintu buli ambogerako la songa mikwano gyaffe ate nabo tukolagana nabo Bukedde TV zonna TV zonna ne Bukedde New Vision jajjawazo bonna mikwano gyaffe tukolagana nabo mwana jingo yamanyisa New Vision ne New Vision jajjawazo okitegedde so byebyo ne celebrity track celebrity track of course era nabo tubebaza nnyo kubanga bino situbisasulira broadcaster official broadcaster what TMT like experience so tubebaza nnyo ngo wenna yagala okukola massage okutereza face okunyiganyigamuko okuterera olususu genda ku Platinum Wellness Spa wano kuludda ebuziga okulira n'essomero lya Teltubbies ojja kuba otuusa okulumala access so tubeyanza nnyo mugende babere nga bakola amasaji Tashabi abeerayo Jonathan Jackson mugudwa naye abeerayo so byebyo Florence Secret wali Emmengo ewa Florence Nampija abo nabo tutambula nnyo nabo bannange tweyanziza abatanzi collection wane makindye bannange abaana abo obanze n'abakolera biki mazima ulira kusabana tetugera suka wano Mbaziira tono tambude ne tujja kuba process mu tujja kuba tukola activations zenjawulo okuleka nti tunyikiza ensonga inaku z'omwezi 25 nze nasazeewo n'omuganda wange era atera okumbeerera munenga alwaki simubeereddemu mu nsonga nga zino nnaku olwaleero nenga akamisemu egaali era n'ebiri mu tugudi muno nja bibagamba oluvanyuma bakuwa ebbaluwa ebbaluwa eno erimu omusimbi yavuddewo ebbaluwa ebbaluwa eno yiino giraga abalabi ebbaluwa Mbaziira tone TMT live nze Semugalu Abuddu linnya liwandiise Abuddu bw'ati nga 25 March Gold Gardens Nabbingo fi alinga akoze posta ku baluwa yadda kola posta ku basa nakwe basa kakali ebasa eno erimu ebbaluwa yantereddemu ebbaluwa ebbaluwa eno eyogera ku bantu buno bonna buwagizi muwagizi diehard wamba era nabadde njogerako ne kwefulukuta kwefulukuta n'agamba kakati ye kwefu yagambye kati nze abategeka awaadi wano mu Uganda olaba baba tebalina kye baŋŋamba eno ya awaadi esinga kati ebbasa eno ebbaluwa eno yiino gisomera abantu erinamu eyogera ku bantu basatu gisomera abalabi oba ali ku kamera gibalage nze Semugalu Abuddu ndi mulamu bulungi siina kinnuma yadde ntegeera bulungi nnyo bana Semugalu alinga ddala yadde nga nze nawe nalebe omusajja labanga namidde ettaka ensonga entwala ku CPS okusooka njagala certificate ya mutwalo gumu ngenda kusabira Ssaabasajja Kabaka ne Mbaziira tone abo waliwo n'omulala wamu ne Suuna ne Suuna Beni gambye ebbaluwa erimu abantu basatu ono omwana nga muwagizi wammwe nnyo ayagala nnyo Mbaziira tone ayagala nnyo Suuna Beni ne Ssaabasajja Kabaka kubanga mbaagala nnyo ku mutima gwange kwe kusalawo nzija olwaleero olunaku
olwokusooka Monday that is yesterday byonna biwandiise nakakasirawo ku lunaku olwa Monday olwokusooka gikuwe nga bukyali n'agamba nze Ssemugalu Abudu Nakasozi mu Buddo kati ebbaasa eyo mu byonna yampadde mulimu zino sente oziraba eno tiketi ye Nabbingo ye yagambye yagiguze alina okubeera Nabbingo Gold Gardens tiketi yagiguze n'agimpa mugamba muganda gwange sigenda zirya n'agamba nedda za tiketi era ziri muno kakati bwe yamaze n'agamba ebizibu ebyakutuukako nabimanya ebyafuna accident y'emmotoka biki n'agamba nabimanya emmotoka yaffe nga Kibinyonyo n'agamba naye njagala ku kkubo njagala ku yadera namanya nti eri ku kkubo kati yakomawo n'agamba njagala nga ekomyewo sibaddeemu naye n'akagambo sibaddeemu n'agamba sibaddeemu ekigambo ekyo kimanyi ggwe sibaddeemu n'agamba sibaddeemu naye haliya yaffe njagala ku kkubo 2,000 nazikuwa zizo mutima guno guba mutima ne bwe yali kuwadde 5 guno guba mutima yagambye ayagala hali eri ku kkubo agezagirayo nga teriiko nga yakuwa sente zino so abantu bano bambi mwebale nnyo bantu mwebale kutwagala ebbaluwa eno ogiraba ebbaluwa ogiraza abantu bagirabye ebbaluwa eno sembeze eno bulungi ebbaluwa eyo abantu bagirabe ebbaluwa eyo bambi Ssemugalu Abudu yaŋŋambye plamba simena kumanya oba nafuna ddi omulimu ogwetaaga plamba muyite plamba bana bakola ebyamazzi amazzi gaffe wano bwe ganakyankalana nja kudduka munoonye utuuseko ebbaluwa yagireese nabadde nayo nansabira n'okunsabira yansabidde nange atayagala nziremu kufuna buzibu bwonna ku kkubo Ssemugalu Abudu ku lunaku olwo lwa 25 yazze nga ngenda kuwa vidiyo eyo giraga abantu nga bwe yabadde ngenda mukulaga yabadde yenayina yetimbye ebipande ebyo gisindike ngenda kuwa vidiyo eyo gy'uploading ogiraga abantu ngayinga ngeno ge bayita laavu eyo kati eno ya awadi esinga kyoba okola kiri kimu gifunire frame esaana kufunira frame nga bweri bweti n'ogitimba ogitimba asabidde Mbaziira Nze Suuna ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okitegedde nga abaagala nnyo ku mutima era baluwa yange eno nomala oginzibako oba onkoze bubi awo tutambudde n'omukulu Mbaziira Nze olunaku olwaleero tujja tukola activities ez'enjawulo nga tuyisayisaamu mpola mpola mpaka ku nnaku z'omwezi 25 Maachi okutuuka ku kivulu kyennyini kiri ekiggalawo ndowooza ekyo ekivulu ekigenda okuba nga kiggalawo omwaka mu bivulu Ssaabavulu byonna bwe mbasirimbye kakati ate nno bwe tumaliriza Nabbingo tulina kipya kye tugenda obbagamba anyumiza gwako wamajjako kamera tugenze mbeere bulungi mweraba ku kamera mbadde ne mwana we Shanike w'ekigatto ate nga ya musajja wa Kanyonyi musajja avuga nnyo drone weena emirimu gya drone egyo omusajja avuga drone lwakuba yasemba avuga drone ya kasente kitwajjayo konna mukazi ate yakakuba bukubi mbeere bulungi mweraba